banji muze mwebuuza ofuna otya ssente ku YouTube, okola otya ssente ku YouTube. Tewetagisa baluwa ya LC, tewetagisa baluwa ya chairman. Kyolina okuba nakyo kimu kyokka ye YouTube channel yo. Basaba ne banyabo mbaniriza one more time. Nze Dj.Senior'B the Remix Wizard. Temanyinga mugongo yabeere mabega wa kamera awo ng'aliwamu ne Maka mtoto wa Sakata Vibes. Ensonga tuzikwasaganyiza ddala. Webale kusubscribinga ku Sakata Vibes, webale kulikinga, webale kusharinga link eyo. Nze Dj.Senior'B the Remix Wizard. Banji bazze bambuuza ofuna otya ssente, okola otya ssente ku YouTube. Singa obadde muyimbi oba singa oyagala kuba muyimbi naye nga weebuuza ojja kujjanga wa ssente zinaakolanga music, okay? Kyetugenda tunuulira. Beerako subscribinga oba tonnaba, sharinga link eno gyoleze munno oba gyoleze omuntu oyo mukwano gw'omuyimbi oba omuyimbi oba muganda w'omuyimbi. Eno information eyinza okumuyamba oba oli awo eri abo abatagimanyi abadde beebuuza nga bwe kikolebwa, okay? Kiki weetagisa okuba ku YouTube nga tonagulawo account? Gwalaba ng'okozesa smartphone, gwalaba ng'okozesa computer yo, nkakasa olina kye bayita Gmail. Gmail guba mukutu kuba sindikira obubaka obwa email. Eyo Gmail account gy'olina ye YouTube channel yo. Lwakuba badde tomanyi. Gulawo app eya YouTube, ogisetting, oginaming nga bw'oyagala. Kitegeeza yeyo channel yo bulijjo. Okitegedde bulungi? YouTube eyimirira ku Gmail. Bw'oba olina Gmail olina YouTube account. Okitegedde? Eyo account gy'okozesa okulabisa channel z'abantu abalala, account gy'okozesa okulabisa Sakata Vibes, ye YouTube channel yo. Kitwale nti oli muyimbi, wagulawo dda account. Naye ogituulidde, ogenda kutunulira omanye kiki kyolina okola okugyongeramu amaanyi okufuna ssente. Bw'oba obadde tolina account, sina kindi ng'oyagala kufunayo account endala, ey'okubiri, ey'okutaano oba 10, tewulina kirala kye weetaaga. Osobola okubeera ne Gmail emu n'ofuna YouTube channels nga 8 nga zonna zituula okwo. Okitegedde? Onagenda bugenzi wali ku YouTube channel n'ogamba add new channel, ng'oyongerako channel endala ng'ogituma erinnya eddala. Osobola okuba ng'oli muyimbi naye ng'olina channel ekola ku by'obulimi. Osobola okuba ng'oli muyimbi naye ng'olina channel ekola ku sports. Osobola okuba ng'oli wa sports naye ng'olina channel ekola ku by'obulunzi. So channel zonna zosobola okubeera nazo Gmail ezaaniriza era ezikiriza. Oba olina Gmail olina YouTube channel. Bw'omala okugulawo YouTube channel, teekayo kye bayita artwork. Artwork ono alina okuba nga adefininga profile eya YouTube channel yo. Bw'oba oli muyimbi, teekayo ekifaananyi ekirepresentinga image yo ng'omuyimbi. Okitegedde bulungi? Singa omuntu aba anoonya channel yo, anaajawula ku channel endala ezifaanana ng'eyo, ekyo kyokka obeera omaze. Kyekiddako weetaaga content ebyokuteekayo, obirina by'obimanyi ebyokuteekayo. Bw'oba muyimbi wetuba tusinziira awo, olina music, olina obudde bw'ogenda mu studio, olina abawagizi, olina obudde bw'okoleramu rehearsals, olina obudde bw'okoleramu performances, ebintu 5 n'ebirala. Oyo ye content wo. Ekisookerwako ddala music wo ye content wo. Genda mu studio recording oluyimba. Eyo process gy'oyitamu ng'ogenda mu studio okurecordinga oluyimba, oyo content bw'omurecordinga agenda ku YouTube. Process gy'obeeramu mu studio ng'orecordinga oluyimba, oyo content bw'omurecordinga agenda ku YouTube. Oluyimba luvuddeyo, first time waliwo kibayita impression, okuwulirizamu oluyimba tulabe reaction, oyo content. Singa ogamba oluyimba lwange luvuddeyo katuluwulirizeemu, views abantu boli nabaawo oba reaction yo first time okuwulira oluyimba, mwe muleka temukitegana butegeezi mmwe. Omuntu yali agezeko mu studio for the first time amanyi kiki ekitegeeza okuwulira mu luyimba lw'omulundi gw'ogusokedde ddala. Wow, such a nice feeling. Eyo feelings ng'ogi recordinga n'ogiteeka ku YouTube content. Abantu bagala kumanya what was kyali waawo. Wali owulira otya mu lunaku lwasooka owuliramu oluyimba lwo lwasooka. Ate kibeerawo buli kadde, buli luyimba lwonna woba nga wakalujja mu studio first time yo duwulirako nti lumaze luwedde, feeling gy'oba naye bayanjawulo. Ekyo nkikubuulira. Oyo yenna content wakuteeka ku YouTube. Okitegedde bulungi? Nkujjukiza
tewetaaga baluwa ya polisi, tewetaaga baluwa ya LC nti nno kuwa recommendation kugulawo YouTube channel. Nedda olina content already gwe kenyini gwe content oluyimba olumaze lukolere video making ya video oyo yenawo mu recording content otegedde bulungi. Gundi designer yandetedde engoye ate producer wa video director nazigana balese ba dancer ng'omusi mwagala oyo yonna content abantu baba beebuuza ebintu ebyo mu kyabo kye buli lunaku ne muyimirirawo ne baba shootinga biki ebibeera emabega wa ku shootinga video y'oluyimba oyo yonna content olwo oluyimba lwo teri agenda kugana nti ebyo tobikwata because olwo oluyimba lwo okay olwo oluyimba lwo oyo content wo byonna biri ku ggwe ng'omuyimbi atandika oba ayagala okufuna sente ku YouTube. Kyekiddako weetaaga ba subscribers 1,000 okuyambako okwanguya okuwa verification kwabo okudda mu list y'abo abantu abagenda okufuna sente. Naye si ba subscribers 1,000 bokka. Weetaaga watch time hours 4,000. Weetaaga watch time hours 4,000. Weetaaga obudde bwe balabye ebintu byo ku YouTube channel yo essaawa 4,000. Bategeeza ki nti singa obeera otaddeyo tugambe first time in studio ka recording nga kaweze dakika 10 n'okuploadinga ku YouTube channel yo, omuntu omu najja n'akalaba n'akamalayo ezo dakika 10, n'omuntu omulala najja n'akalabako eddakika 3 n'akomaawo ezo dakika 13, n'omuntu omulala najja n'alabako eddakika 7 n'akomaawo ezo dakika 2. Bwotyo nti abantu gye bongera okujja nga balaba obudde bwe bamala nga balaba kasitoweza essaawa 4,000 ng'olina ne ba subscribers 1,000 oba oyingidde mu lisiti oba mu lukalala olwabo abalindiridde okusasulwa. Naye tekikomaawo. Bw'omala okuweza ba subscribers 1,000 n'oweza watch time hours 4,000 sirika naye totuula, yongera okuteekayo content. YouTube eyagala content, yongera okuteekayo content. Bw'oyongera okuteekayo content buli muntu lwajja n'alaba akantu kalabye kageneratinga income. Katya tugambe wateekayo first time listening to my first song, olowooza bameka kumu abaagala okuwulira nga oyagala kumanya first time Jose Chameleon yawulira kulimba lwo lwasooka, first time Eddie Kenzo BET Award winner Uganda gwelina yekka first time yasooka owulira ku luyimba lwo lwasooka. Kitegeeza abalabye bajja kuba bangi, feeling ejja kuba impression y'amaanyi nnyo. So the more gy'ofuna abalabi nga bangi, YouTube etandika okuteerako obulango. Naye bakuwa provision, either oyagala kuteekako obulango, mu luzungu bakiyita monetization, oyagala kumonetizinga oba oyagala oba tossaako. Naye lwaki oba tossaako monetization? Ng'ekikulesa ku YouTube kufuna sente, ekikozesa music oyo kufuna sente, ekikurecordingisa content oyo kufuna sente. Okay? Kitegeeza olina okumonetizinga. Bw'omonetizinga era bakwongera provision endala ey'okussaako obulango oba obutassaako obulango. Otegedde bulungi? So kitegeeza nti ebintu bwe biba birabwa nnyo, kampani nnyingi nnyo eziri ku internet zijja kwagala okulangira ku bintu byo kubanga birabwa. Otegedde? Nja kuwa example MTN, Airtel, Stanbic, just nkwadde for example. Bajja kwagala okulangira ku channel yo kubanga erabwa. Ogwo si mulimu gwo gw'okubanoonya abalanga. YouTube yennyini system yekikola. So ogenda okulaba oli bw'alaba nga gamba mbadde nkyalaba ne kujjako akalango naye kamaze ne kavaako, waliwo katuse ne kagamba skip advert, gwe ng'ogenda mu maaso. Otegedde bulungi? Olw'ensonga eyo nkwaniriza ku YouTube webale nnyo bali ddala, naye nga tewerabira eno channel gy'olabirako bagiyita Sakata Vibes. Nze ayogera nze Dj.Senior'B Remix Wizard. Nange nali simanyi nga ggwe naye nakola research ne mmanya nga ggwe. Bw'oba olabye nkunyonyola nga tebimala weyongereyo kola research ojja funa okunnyonnyola okusinga kaawo. YouTube yennyini ekunnyonnyola ngeri ki gy'oyinza okufunamu sente. Google yokayoka ekunnyonnyola, Gmail account yo yokayoka ekunnyonnyola. Balina tutorials, balina information, balina questionnaire, balina
balina platform nyingi nnyo okwogenda n'ofuna information bwetyo. So nange nakola kunoonyereza nga ggwe kyevula bandi wano ku Sakata Vibes nsazeewo nsharinge naawe. Kibuzo mbadde mukimbuuza nnyo n'ensalawo nzije nkibanyonyolemukko. Ofunye monetization otaddeyo content amala oba gwolaba nti awera. Bwe banaaba batuusa okuwa ssente tugambe omwezi guno otaddeyo content nawera nga batandika okusasula ne bakuwa ssente mu guno omwezi, kitegeeza byokoze byonna okutuuka bye bakusasulidde biwedde, bakusasudde kiwedde. Kati omwezi oguddako olina ate okussaayo content omupya oba olina okupushinga nnyo channel yo oba content wo okulaba ng'afuna abalabi abapya. YouTube esasulira abalabi bapya so si bakadde. Tolowooza mbono nze naweza basubscribers bange 1000 nempeza watch time hours 14 kati ndi awo buli mwezi ninda yakakadde. No, esente zino osobola okufunira ddala n'okutuukira ku bukadde 10 buli mwezi, naye opportunity channel yo kiki kyotaddeyo okitereddeyo baani? Ensonga nkulu. Oyinza n'okubissaayo nga birina abalaba bangi nenga n'essente tozirabako kubanga tekuli bulango. Abalaba bangi naye abalanga awo si we baagala okulangira. Okay? Kiki osigaza? Bw'omala okufuna olina Gmail account, olina YouTube, okoze YouTube channel, olina content utandise omuteekayo, owezeza basubscribers 1000, owezeza watch time hours 14, ki ekirala? Londa direction. Londa audience yo gyoyagala okusavinga ku YouTube. Okay? Mfuna bulungi. Bw'omala okufuna audience yo, then ebisigadde speaking out mu audience yo. Njagala tunuulire singa obadde muyimbi. For example nga muyimbi ki nga Viola na Kitende. Viola na Kitende sokoto muleke. Nga Flash Love. Singa obadde muyimbi nga Flash Love. YouTube channel yo wagikola dda, osaayo buyimba bo, naye ebbanga lyonna ly'omaze oyimba tofunangayo yadde accent. Kitegeeza YouTube yo yeetaagamu okupushinga, oyinza gipushinga otya? Bino byetwagala otunuulira mmanga. Omuyimbi alina YouTube channel oyinza gipushinga otya? Njagala otunuulira ebintu bino. Abayimbi mulina abawagizi, naye abawagizi bammwe mubawadde chance okukola bye mubaagalamu? Kyekibuuzo kyonna okwebuuza. Abayimbi mulina abawagizi naye mubawadde chance okukola bye mubeetaagamu? Okay? Abawagizi bo bawagira gwe ng'omuntu oba bawagira music wo? Oba bawagira music wo basobola okipushinga to another level okuyimirirawo ne music wo? Oba just bakomawo nga bagamba music ono mulungi naye ye alabika bubi? Ekintu ekyo kitunuuliremu. Abayimbi mwenna mwecheckinge. Okay? Tugenda kutunuulira ngeri kijonza okwecheckinga mu maaso wali. Naye nkyabanyonyola opushinga ota channel yo ku YouTube. Olina abawagizi, tekirina kye kikujjako. Abasinga mugenda gamba tetulina cameras za bbeeyi, tetulina ki. Olina essimu, olina smartphone. Smartphone woyo ye account yo ye capital wo. Abamu mulina ba manager, abamu mulina abantu bemutambula nabo tubayite bakiyambi. Muyigirize engeri kijjalina okukwata mu kamera. Essimu mwagala nnyo zikwata we muti, kino kikyamu. Bw'obanga okwata content wo ku YouTube, kino kikyamu. Essimu gikwate bwoti. Awo ojja kuba omaze. Essimu gikwate bwoti. Kijja kuba kiwedde. Bw'okwata bwoti kitegeeza ojja kuba oyambye omuntu yenna oba ali mu nsi ky'obaliridda waalabira ka YouTube ko content ko kotaddeyo nga kali bwe kati. Ne wabeera ku laptop kiba kimu ekifaananyi ekirungi, ne wabeera ku smartphone kiba kimu ekifaananyi ekirungi. So bw'omala mbayigiriza enkwata bwetyo kitegeeza ojja kukozesanga n'essimu yo. Eri abo abalina kamera well and good, abatalina kamera essimu yo ekumalira buli kimu. Kyalira abawagizi. Eno step esokera ddala. Abasinga temwagala kikola. Ngenda kwogera ne ku biri bimwagala okola. Naye tusoke tunuulire kino nti abasinga mbadde temukirowoozaako era temwagala kikola. Kyalira abawagizi. Manya nti nno nina omuwagizi wange asinga okunjagala ennyo. Mumanye bw'aba wamusanga ku social media
musabe appointment abasinga tebasobola kikiriza basobola balooza mmwe muli eyo muli banantamegwa banaki temu meeting abantu ba bulijjo mu surprising otegede mu surprising abamu mulina WhatsApp groups kola meeting n'omuwagizi omu ogenda omulabe nga yeyeka recording a moment eyo omusaba kuyimbira yakayimba ko kasinga okwagalayo muwagizi wo kamu ng'omulikodinga nga naye mu video mwoli eyinza okuba nga selfie oba oli abakwate nga ka video kali bulungi okitegedde bulungi newoba nga tokoze bwotyo omuwagizi oyo bwofunye chance n'omufuna surprisingly unosanga omuntu newoba tomusabye appointment nosanga omuntu nga amanyi music wo mulikodinga ka clip naye kaba kaddakiika emu nga muyimba oluyimba lwo igwe nyini luyimba n'oyo omuwagizi wo ayimba paati nawe oyimba paati olowooza muntu ki atayagala kulaba kintu bwe kityo ekyo mubadde mukimanyi ngeri ki endala gy'oyinza okupromotinga mu channel yo ate era nga bw'okola ssente ku YouTube waliwo zino ze bayita challenges ez'oluyimba otadde oluyimba lwo n'oluba nga walutadda nga kwe luli ku channel yo saba abawagizi bo bakolere challenge eza selfie challenge eyo eyinza obutaba ya muwagizi yekka omuntu yenna otegera bulungi omuntu yenna alina access ku music wo oba amanyi music wo oba amanyi music wo oba amanyi nyimba zo musabe akukolereyo ka challenge either ng'ayimba oluyimba olwo oba ng'aluwuliriza mu background oba alusanze mu katale oba mu supermarket yekwata selfie bw'aba agikwata ebeere bweti yekwata selfie ng'alikodinga oluyimba lwo ekyo kyanjawulo nnyo kirungi nnyo abatono abadde bakikola fine abatakikola kijja kola amakulu demo gyofuna abawagizi nga bangi nnyo buli omu aba ayagala kulaba muwagizi ki eyasinze okola bulungi muwagizi ki amanyi oluyimba lwa gundi muwagizi ki eyakiwadde obudde muwagizi ki alabika obulungi muwagizi ki alina video ennungi muwagizi ki alina like obwagazi ku luyimba olwo okay ekyokubiri waliwo kye bayita lyrics videos gwe mwennyini gwe nnyini luyimba olwo gwe yaluwandiika omanyi lyrics z'oluyimba olwo recording a session we recording a session oba bakurecording abalina kamera mumanyi ekikola abalina smartphone mwe benjagala concentratingako we recording ka video uliya bulungi we recording ka video nga owandiika lyrics ezo ng'oluyimba we luyimba abantu bangi tebamanyi lyrics za luyimba lwo bawuliza ebigambo oluyimba lwa Jack Chandiru for example lwe bayita Gold Digger nze nawulirako omuwagizi ng'aluyimba ajijimijo twala moment eyo gwe omuyimbi nyini luyimba tula wansi we recording obafuna ka moment we recording either nga onnyonnyola lyrics eziri mu luyimba lwo oyo content agenda ku YouTube abantu baagala okumanya ebintu ebyo oba we recording nga oliwandiika ng'owandiika buto ng'oddamu okuwandiika lyrics z'oluyimba olwo nga luli mu background wopozinga woyogera nti ekyo kigambo bwe kiti n'okiwandiika eyo content abantu baagala okubiraba newe basa ekyo funa omuntu akudesigningireyo lyrics video abantu gye basobola okuzannya nga balaba lyrics ezo bayige lyrics eziri mu luyimba lwo lyrics videos ezimu zimanyi n'okuzannya ku TV zimanyi n'okuzannya ku radio zimanyi n'okuzannya mu club oba okisega kye ngamba kyekirala kyolina okukola waliwo kye bayita lip sync videos lip sync kwe kugamba nti yenze DJ.Senior'B nayimba akayimba ke bayita mulamwa ono DJ.Senior'B nange musawo obwongo kati omuntu nasalamu ka kilipu ako abali ku TikTok ndoza mulaba sandyagadde nnyo tugende nnyo ku TikTok naye mbadde mbawa example nti omuntu afuna akantu oba ka comedy oba ka clip nga katono nnyo n'akateeka ku TikTok ye na lip sync kwe kubanga ogegenye emimwa gyo nga gitambula exactly n'ebigambo biri naye nga si gwe yabyogera so okugegenya emimwa gyo nga giyimba exactly ebigambo ebiri mu luyimba luli naye nga eddoboozi lye tuwulira si liryo ekyo kye bayita lip sync saba abawagizi bo bakulikodingire videos za lip sync omuntu aconcentrating nga video agikutte bwati tulabe emimwa gye nga gitambula bulungi nnyo ku luyimba lwo so oyo na content wakuteeka ku YouTube abayimbi muli awo mumuyitako buyise okay abayimbi
tubalaba nnyo nga munyirira mulabika bulungi muline obubiri obulungi skin ennungi ebyo mubikolera wa mubimaintaininga ddi abantu baagala kumanya ogenda mu gym recording a moment says ng'ogenze mu gym oba nfuna bulungi recording a moment says ng'ogenze mu gym recording a moment says ng'okola physicals recording a moment says ng'oli ku jogging odduka misinde nga we recordinga such moments abantu baagala ozirabanga gwe omuyimbi oyo yenna content eyo yenna bikuyamba kupushinga channel yo omuntu ajja gamba bw'oba oyagala kano genda ku channel ya muyimbi gundi ye ateekayo buli kimu ekyapeninga mu bulamu bwe abasinga temwagala abasinga mwagala kwe recordinga ng'ofulumyeko ogenze cafe javaazi nono nga bakutute butwazi awutubana ekintu ekyo kibi ofulumyeko ogenze cafe javaazi wo recordinga naye eno gy'obeera abantu abakuwagira bwe bulamu bwe baagala okulaba buli obulamu bw'obalaga yes bw'olimu bwa bbeeyi naye oba obeekutulako because tebali ratinga naawe ebyo by'obalaga ye audience gye walonda yo gyo maintaininga so oyo yena content mufube nnyo okulaba abayimbi nga mumutunuulira abakyala eri abayimbi abakyala for example nga Flash Love nja mulemerako kuba oyo wange tanyiiga mmanyi Flash Love ovaayo mu nnyumba munaye ng'okubya akagoye weesiza akazigo abamu simanya muteekako ka makeup simanya abamu simanya mwesiga simanya foundation simanya bikoze bitya obwo obudde bw'otwala nga weekolako makeup oyo content abamu temwagala kwogera brandi oba bika biki bya makeup kigwe mwesiga mbu muti okuswala mujja kwogera bya layisi hey please it's not about kujja kunyonyola nti kakati ono nesize Senior'B products ono nesize Sakata vibes wa bulaka nedda jangu buzeo tu recording ka video nga weekuba makeup ekyo kyokka kimala bumazi ffe tutwagala kumanya kati akali ku brush yo but brush ezo gwe nojokolezaamu totulagaayo but ffe twagala kulanga olese weesiga makeup oyo content abawagizi baagala kukiraba ozukuko faanana otya weekyusa otya bannange mwe mutulidde content abayimbi bannange mutulidde content abayimbi ekirala ekiyinza okupromotinga channel yo okola performances naye muzirikodinga ezo performances zemukola nga mulimu ne reaction ya audience nga abantu bakubira enduulu such wonderful moments abantu baagala ozimanya olina abawagizi tolikodinga oba okabe bakubidde enduulu n'obutalinaako nduulu bulikodinge ojja kujja obanyumize timunaye nagenze wano nga nsuubira kino twakoze program ne manager tulonda ennyimba luno naye twatusewo abantu baganya okusanyuka naye twaperforminze bulungi netumala netuvaawo then oanalyzinge gwe kennyininyini performance yo olowooza lwaki abantu tebakubidde enduulu otegedde bulungi olowooza lwaki performance yaganye okujja nga bwe wagisuubidde oyo yena content ali ku channel yo abantu baagala kubiraba naye temubawa chance temubisaayo kyekirala kyoyinza oteeka ku channel yo olina abawagizi still basobola okukola ze bayita dance videos oba dance challenges. Dance challenge nsobola okuba nga nze DJ nenkukolera dance challenge lwakuba nze DJ waliwo challenge zetulina okukola zenja okuweereza okubuulira. So funa abawagizi bo saba bagambe munkoleyo dance challenge wagala kulaba ani asinga ozenera ku luyimba lwange. If at all music wo wakuzenirako, if at all music wo ajja mu category eyo omuntu mwayinza okuzenirako. Okay? Osobola n'ofuna group z'aba dancers no bagamba group gundi mbadde oluyimba lwange ntaddewo ka prize bwe kati bwoba okalina oba tukalina osobola basaba in good times. No bagamba nkolereyo ka challenge tulabe group kyesinga. Group esinga nje giteeka mu video yange naddako. Oba oluyimba olunjala dukolera videos group gundi mukole challenge. Group esinga okuzinirako yegenda obeera mu videos. Oyo yenna content recordinga. Actually it makes more sense singa abaana bali group ABCD obaddi lwe balikola challenge yaabwe n'osobola okubeerawo n'osobola okugendawo n'obeerawo no recording nga wooli impression eyo ey'okuzina ennyo nga wooli then ojjewo uploading ogambe video esinga views yeyo group ejja okubeera mu video yange ojja kulaba
ebyo kabikuyamba channel okutambula music okubanga awulikikwa ng'ofuna sente ku YouTube. Okay, ebyo byonna mubimanyi mubiraba mubiyisako buyisa maaso nga mutandika ogamba abazungu batuyitako. Ebyo nno munnaye tebyetaga kamera kunoonya jja live oba kunoonya shasha vibes oba kunoonya simanyani. Please osobola byekolera ng'okozesa na simu yo yokka. Okay, as long as content omukwata bwoti so si bwoti. Ne wabanga okola live ku Facebook akantu ako kakole bwoti tomanya jikayinza otambula ne kakutwala. Abantu bangi balekayo content nga owo mugaso nnyo nenge simu wagikute bwoti nogamba ekintu ekyo naade manyi kijja tambula kyanayogedde n'ekiganyo kubanga oli tasobola like teri ayagala kwata bintu nga biriwe bitagenda bizanye birekayo black screens side nse naye bw'okola bwoti kitegeza oli ne wanakisa ku computer kijja kuba kirabika exactly nga bwe kina okulabika. Okay, abasinga abayimbi mwe benjogerako musaba interviews ku TVs ku radios ne mu bifo ebimu bakolamu interviews tuzite media tour naye mu recordinga videos ezo muyige orecordinga videos ezo impression eyo nti nagenze ku radio gundi nagenze ku TV gundi abantu bagala kumanya watusewo otya wayogedde nani mwe muyitawo buyisi oba musanga babategekedde kibeera kitya babaaniriza batya then reaction ku interview kyabadde kitya bakubuza bibuuzo ki ezo interview. Okay, togamba mbonno simanya nagenze simanya mu kamera simanya TV oba radio ne bangana okurecordinga. Kati njagala kuwa example tugambe Jose Chameleone alina press conference waliwo banamawulire nga 100 abaze ku press conference naye buli omu atunuzayo kamera ekintu kyekimu Chameleone kyayogera buli omu kyagenda okukwata ateeke ku channel ye. Lwaki? Because wakozeseza kamera yo oli gwogenza okyalako tajja kugana mbu eno show yafu tugirecordinga so to recording na kamera yo no mugambe this is my njagezako kibanyonyola nti tusobola okubanga fena tunuze wantu kamera yemu naye buli kamera ekwata angle yayo a slight extension from the previous angle eyo different angle. Newe tubanga tuyimidde wano ngoyimidde wano nga fena tundewe tuti munnango oli mu angle eno nze ndi mu angle very totally different angles. Okay, ne kamera yange wevusize ekwata size ezizo. Okay, ekyo kyokka kyawukana era osobola olya nti amalowoozi geno gasoundinga bulala nageno gasoundinga bulala. Ebyo biri technical nnyo YouTube bye yawulirako ebyo biri technical mu abatabimanyi. So mukkirize musabe nga abantu babakkirize mu recordinga nga media tours ezo ziyambira ddala muzeetaaga nnyo okuteekawo profile eri music wammwe nammwe nga abantu saako n'okuboostinga channel zammwe n'okukola sente. Okay, mugenda mu mabaalo kucakala. Do you guys record this session? Embeera kyeberawo ng'ogenze kucakala nga togenze kuyimba DJ n'akuba oluyimba lwo abantu bali actinga batya moments bw'amaanyi nnyo mwe temumanyi nakumanya. Recording a moment jaye essimu saba DJ akuba akayimbako mu recording nga akakuba you don't know kudono mmwe temumanyi na kyemuliko mmwe oyo na content mumutulidde abayimbi. So temuddamu kwebuuza okola otya sente ku YouTube nga te olina YouTube account olina Gmail account olina YouTube channel naye ng'ebintu olaba birabe olinda lw'oli recordinga ka video ogambe bakubuuze nga tokola sente ku YouTube channel yo anti munaye ndwawo okola video anti munaye video manager aliwawo zeroes abalina management mubanyonyolemu ebintu bino nze mbawadde gabuwa mbadde jagala nkigenda eri abayimbi ng'oyaayaana tolina sente tolina ki okupushinga music wo tofuna sente ng'olina YouTube channel tofuna sente nga music wo gwamweteramu sente. Hey, gezaako YouTube. Waliwo akantu akalala kano si ka bulijjo era si kugaranti nga nteno kajja kukolera naye watyanga okalowoozezaako. Kwata kamera abalina emmotoka aba balina piki simbula genda ku police station yonna gy'omanyi nga bw'olikodinga ba surprising weyanjule nze Dr. Jose Chameleone mbadde nzize babuuzaako eyo reaction abantu baagala ogiraba. Abayimbi abasinga mutya ku police abayimbi abasinga mutya security
omwabeera mu motoka nga avuga nalengerwa polisi maaso nagiweta nakola yutani wakyama ogwo musango oli abadde tagenda nakuyimiza niwe yandikuyimiza adde tagenda kukuba sasi takulinaako buzibu lwaki mwefuula abalina emisango already tambula nga olikodinga genda ku polisi abantu baagala kumanya first of all impression y'omuntu analaba YouTube ajja gamba omuyimbi yakyamye ku polisi yabadde akolaki ajja kalaba akantu ako konna kaggweeyo aba polisi nabo bajja kuba bafuna muri reaction mwete mujimanye na jimanya banenze mbabuulira so mukikole si mu bubi si mulungi polisi agenda kukwata osobola n'okusaba n'ogamba mbadde nzize babuuzaako nzikirizibwa okulikodinga bwe baba tebakkiriza then n'ogamba n'oddayo ku kkubo n'oddamu n'ojja n'olikodinga buto nga bonna bakulaba impression yamanyi nnyo okay Bambita Dj.Senior'B Mix Wizard webale kusubscribinga ku Sakata Vibes teweerabira okusharinga link eno eri omuyimbi oba mukwano gw'omuyimbi oba muganda w'omuyimbi yenna gw'omanye okay